Abantu basatu bafiiriddewo mbulaga ate omulala n'afa nga akatuusibwa emulago oluvannyuma lw'akabenje akagudde Bwaise. Kigambibwa nti abavuzi ba bodaboda basatu wamu n'omusaabaze bagoyeddwa ekimotoka kya Isuzu ekibadde kitisse ekimotoka kya Gunduuza wabula ne kiremererwa omugoba waakyo ne kisabala abantu. Omuyeka yategerekeseeko kuba bambadde bamumanyi omulala tategerekese. Atandikidde ku kiyembe gy'atandikidde okuba n'akuba eŋŋombe emmotoka ng'egaanye. Ngeze ekuba peyapeya owa booda n'omusaabaze gwa Bwaise. Wabula n'omusaabaze gwa Bwaise okuva oli paka kuli ezeebatta. Okusinziira ku poliisi, akabenje kagwiriddewo abantu abasinga babadde bagenda ku mirimu gyabwe. Kino nga kiredde abantu basatu okusangibwa ekimotoka ne kibattirawo. Abantu basatu bafiiriddewo deni bantu 11 ne badusibwa mu ddwaliro emulago naye kibi nnyo. Oluvannyuma emirambo wamu n'abantu abafunye ebisago badusiddwa mu ddwaliro emulago okufuna obujjanjabi.